twategedde ku kalulu akagenda okugenda mu maaso ku ssettendekero ly'Obwakabaka Muteesa I The First Royal University era kamera zaffe tuziweekedde ku mugongo nga nswa enkya ya leero okutuuka ku ssettendekero eno nga bwe tutuukidde ng'abayizi bali mu kusuula akalulu kaabwe era ne tufuna oluwenda olwogerako n'akulira akakiiko k'ebyokulonda ku ssettendekero lino Samuel Mukasa atugambye nti akalulu katambula bulungi nga bwe kaateekebwateekebwa newankubadde basanze okusoomoozebwa ku balonzi ababuze ku nkalala z'abagenda okulonda ng'ate be basinga omuwendo gw'abalonzi obungi. Prosesi y'okulonda yeebadde egenze bulungi nga bwe twabadde tugipulaninga ndowooza olaba polling station ziringa bwe twabadde tugambye ekyabadde planned naye okusoomoozebwa nti abalonzi bakyali batono ku faculties ezimu. Bwe twogeddeko n'omu ku beesimbyewo atugambye nti embeera yo si nnungi, embeera ya bunkenke kuba essaawa yonna balangirira ebivudde mu kulonda wabula n'atugumya n'agamba nti kyonna ekinaava mu kulonda kye bagenda okugenda nakyo kubanga abayizi kye banaaba basazeewo. Naye nga twaliza wamu embeera yonna yonna enaabeerawo tukira okugenda okwesimbawo nga tusuubira okuwangula oba okulemererwa. Kale mu mbeera eyo yonna yonna anaabeera ayiseewo ajja beera mukulembeze kwa Muteesa. Lwa MRUTV nsigadde ndireira n'abaweesi weekuumire ku station eno weeraba.